if you do not change, if you don't have a rethink on your actions, they will catch up with you. Jebuvuddeko amyuka kalisoliso wa gavumenti Anthony Mugisha Muhare yasindika abakugu mu malwaliro ga gavumenti gonna mu district y'e Wakiso ng'ekigendererwa kyali kyakwekennenya engeri abasawo gye baddukanyamu emirimu gyabwe kyokka ebyavaayo byali byennyamiza ekyamuwaliriza okusinkana abasawo era n'abalabula nti bwe bataakyuse mu mpeereza yaabwe omukono gw'ekyuma gwa kubakolako. I'm here to tell you facts that I have seen, and facts if you do not change, if you don't have a rethink on your actions, they will catch up with you. Kyazuulwa nti abasawo bajja kubalwadde ensimbi z'obujjanjabi ekitakkirizibwa okwebulankanya ku mirimu n'ebirala nga kino kye kiwaliriza abakulu mu disitulikiti eno okusinkana abasawo mu malwaliro ga gavumenti gonna mu Wakiso balabe butya bwe banaamalawo bino nga bano kubaddeko akulira ebyobulamu mu disitulikiti eno Dr. Emmanuel Mukisa ab'ebitongole by'obwannakyewa wamu n'abalala. Ensinkano eno eyindidde Kavumba ng'abasawo basomeddwa ebiragiro ebiggya bye bagenda okugoberera nga Dr. Mukisa abategeezezza nti abakulira amalwaliro ga gavumenti gonna baakyusiddwa nga ku nsonga y'okwebulankanya ku mirimu amalwaliro gonna gaakussibwamu ebyuma ebikwata ebinkumu kiyambe okuzuula abatakola. Ebyuma bino bye byuma omuntu kyayitamu nekisobola okurekodinga nti azze okukola. Bwe kituuse ku nsonga y'okujja ensimbi ku balwadde agamba nti amalwaliro gonna gateekeddwamu nnamba z'amasimu abalwadde kwe bagenda okukuba ng'okulunkoma abo ababaggyako ensimbi nga ne yunifoomu z'abasawo zonna zaakusibwako amannya gaabwe alopa abe ng'amanya ani abaamusabye ssente. Asalawo nti mu kifo ky'abalwadde okuwa abasawo ssente tebabafunira ebikozesebwa bino kati kiba kijja kwetaagisa nti omusawo ajja kuwandiika ng'ebikozesebwa bino akapapula akawa omulwadde agende yeegulire ebintu bino. Babakulembeze mu disitulikiti eno basabye gavumenti okukola ku ebyo ebiremesa abasawo okutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa bwabwe omuli okubazimbira ennyumba ku malwaliro kuba mangi tegalina basawo we basula ekibakaluubiriza mu by'entambula. Nti ne bwe tunayagala tutya abasawo okubeera nga babeera ku malwaliro naye nga tewali nnyumba zibamala kusulamu kiyinza okutubeerera ekizibu. Singa abasawo babawa emisaala gyabwe mu budde gavumenti nebeera nga egiweereza mu budde. Babasawo abakoze obulungi okuli akulira okulondoola ebyobulamu mu disitulikiti eno Semakula Joseph baweereddwa ebirabo omuli amayinja ag'omuwendo ng'akabonero ak'okubazzaamu amaanyi nga bano basuubiza nti bakukola butaweera okulaba nga bannawakiso bajjanjabwa. Tusobole okuwonya abantu baffe endwadde eziva ku buligo era mbasuubiza nti sijja kuddirira. Abasawo abakugu mu ndwadde z'obwongo basinzidde eno ne bakawaŋŋamula nti endwadde zino zongedde okusensera abaana abato okuva ku myaka 13 okutuuka ku 18 nga ku baana 135 balwadde ba ndwadde za bwongo. Twakola okunoonyereza mu baana baffe bano abato abali wakati w'emyaka 13 mpaka ku myaka 19. Se bwe twasanga nti mu bana abaana 36 ku buli 100. Bagamba nti embeera eno evudde ku butabanguko mu maka, enneeyisa y'abaana mu masomero n'ebirala nga basabye abazadde okufaayo ku baana okwewala embeera eno. Yamyuka ssentebe wa disitulikiti eno omukyala Bettina Nantege agamba nti ebyobulamu mu Wakiso bissibwamu ensimbi ntono ddala era n'avumirira omulugubo ogufumbekedde mu bakungu ba gavumenti gwagamba nti guviiriddeko bannayuganda bangi okufa mu ngeri y'ekyeyonoonero nga bwe gwabadde ku bantu b'ekiteezi abaabikkiddwa kasasiro. Ono asimbidde kuuli ekya KCC okuyiwa kasasiro mu Wakiso nga bw'eri enteekateeka yaabwe ey'okugira nga bamuyiwa emenvu nga bwe batereeza ekiteezi ng'agamba nti ekyatuuka ekiteezi kyandituuka n'emenvu kuba nayo waliyo abatuuze. Menvu bayiweyo kasasiro assurance kijoyina nti eyo calamity that happened to the people of Kitezi will not anchor in the same place. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale.